Abooluganda Yesu yeebazibwa abakuumye nange nankuuma. Yoyo nakiri owa Jessica nga n'erya namazzi lirye. Nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Kikkakatako okuŋŋamba nti ntwala omukisa kubanga bw'onaakyogera ogenda kulaba ku Katonda. Just ekyo kyokka nti Jessica oweebwa omukisa mu linnya erya Mukama waffe kubanga kyawandiikibwa mu Matayo 23:39. Genda osomeyo, si bigambo byange. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olwaleero nzize ogabanako naawe ekigambo kino kye nnina ku mutima. Kinsanyusizza nnyo kubanga nzijukidde gye nnava. Oli eyo mulokole naawe atannaba kulokoka. Ogamba nti nze bannange emirembe nginoonyeza ku nsi kuno gimbuze. Otandise n'okuwala n'abantu. Era bannange singa tabadde gundi oyo, nze nandibadde sibonaabona. Era bannange singa takabadde ka Jessica ako, kannamazzi ako, ke kanviiriddeko okubonaabona, ke kanviiriddeko okulaba ennaku. Nze emirembe gimpedde, kaani akulimbye mbu ka Jessica ke kagikumazeeko. Sitaani yakutawaanya. Sitaani talina kye yaleeta ku nsi kuno kuleka okutta, kubba, kutta, kuzikiriza. Sitaani tayagala kulaba ng'oli mu ssanyu, nedda. Kimuluma nnyo ng'osanyuka kubanga naye ayina ennugu, baamugobayo mu ggulu, okyerabidde ekyo. Kati gwe bw'onaabeeraawo n'ogaa nti nze noonyeza emirembe gimbuze era Jessica yagimazeeko. Jessica si nze akumazeeko emirembe. Oba Sseggujja si yakumazeeko emirembe, Naggujja si yakumazeeko emirembe, nedda. Sitaani afugira mu Naggujja ne Sseggujja, kyova ogamba nti akumazeeko emirembe. Naye ate emirembe ogenda gyewa. Ogenda gyewa otya? Ginoonya eno ewa Yesu. Nange nalinga ggwe, nagakaabako nga bw'ogakaaba, naye kati sikyakaaba. Nafuna ekiwummulo. Yagamba mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitoowereddwa. Nange naabawummuza. Emigugu gyammwe mugimpe ngyetikke. Sitaani naayina akakodyo akugamba gireete ngikutikkule, ogenda mu ssabo mbu ayagala agikuggyeko emigugu. Olumala wayitawo akabanga omwezi gumu oba wiiki 2 ng'omugugu gwe yakutikkudde agukuddiza. Naaka akakodyo nno nakategedde naye Yesu abikkula ebyamabala ewala ku YouTube channel yange. Oyinza okgenda mu ssabo ng'olina ekikutuga. Sitaani n'akugamba leeta embuzi, leeta kino nkikuggyeko, ekyo ekikutuga. N'ogitwalayo. Olumala ogitwalayo, ekikutuga kyewunjulamu edda wiiki 2 oba omwezi. Ne kiddamu ne kikutuga buto. Kumbe oli eyakikuggyeko alina we yakiwummuza, ate akizzeemu akisindise, oteera omutwalira endala. Simanyi owulira akakodyo ka Sitaani bannange. Ebyo nno byonna Yesu abikkula ebyama wano ku YouTube channel yange naawe. Yabimbikkulira ne mbitegeera bannange ne mmanya Sitaani obukodyo bwe. Ate nga nkyabuyiga. Gwe olumala ng'okomawo ate yiba n'ejjajja munnange. Ate era ng'ekintu kyazzeemu okuntuga nti ate kati akatwakikola bubi kati leetayo ente ey'amagulu 4. Togenze kuwaayo mwana wa mwannyoko? Togenze kuwaayo mwana wo? Gwe Sitaani takkuta. Sitaani yamalako emirembe. Dduka ekibambulira. Nze namudduka. Nadduka Sitaani gwe. Ndiwala nnyo kati mu Katonda. Naawe dduka. Leka kuwoza mbumbuliddwa emirembe. Jessica ye yagimalako, mbu ate gundi ye yagimalako. Mirembe ogenda kugyewa naye ogyewadde otya? Olina tegeera ani aleeta emirembe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tugenda kusomako ekyawandiikibwa kiri Isaaya 5:9. Isaaya 5:7 olunyiriri lwa 19. Tuyinza okumalako olwabiri. Tugendako ne mu zabbuli. Jjajjaffe Dawudi ayogera atya? Zabbuli 29 olunyiriri lwa 11. Byawandiikibwa bingi ebyogera engeri gy'olina ofunamu emirembe. Naye ng'olowooza ani yagireeta? Jjangu eno ewa Yesu. Wulirayo. Ndya mubiri gwa Kristo. Ndya mubiri gwa Kristo n'enywa kajjuisi ak'omusaayi gwa Yesu kankoze bulungi. Olengera otya? Mbuuza olengera otya? Abange nzuukuka n'ekiro. Ako kajjuisi n'enkeebinika. Awo n'empona stress. N'endigidamu. Kati naawe olinda ki? Jangu tweriire gwe omubiri gwa Kristo. Tunywe kajjuisi.
kubanga kyekyokunywa ddala kyogerako wali mu Yokaana 6. Genda ogisome olabe ndya mubiri gwa Kristo, nywa musaayi gwa Yesu n'enkola figa. Ntudde naye ojja girabako olumwa nti ng'omubiri kyegunkola ogwa Kristo. Ne weba yalubaawo naye nga sisula nga nkaaba. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Ne bwe mbeera mu sserebende, ne bwe mba ng'effeesi yonna yajjula embalabe naye nga sikaaba, nga sidaagana, nga nina emirembe Kristo Yesu gy'ampadde. Nga lwaki seeyagala? Va mu kukaaba, sitaani akukaabizza ekimala adduka ekibambulira ekyo kireme n'okuzikiriza omwoyo gwo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Agambye atya Isaaya 57 olunyiriri olw'19. Tusomeyo ffenna. Agambye nze ntonda ebibala eby'emimwa, emirembe emirembe eri oyo ali ewala n'eri oyo ali okumpi, bw'ayogera Mukama, nange ndimuwonya. Nze abyogedde? Nze abyogedde? Sooka ombuulire. Nkisomye mu Bayibuli. Nabbi Isaaya 57 olunyiriri olw'19. Genda olusome. Kati ddaawo ozookaaba ng'otegedde agenda okuwonya eyo ennaku. Leka gamba mbu Jessica nze nkumazeeko emirembe. Leka gamba nti nno munnange Serukyolo yakumazeeko emirembe, Nalukyolo akumazeeko emirembe, yeggwa gyemazeeko. Jjangu eno ewa Yesu, ebyo tabimanyi. Ojja genda ewa sitaani akulimbelimbe nti munnange leeta embuzi, leeta kino, leetayo nawaanako amagulu 4, weewunzike ng'owaddeyo omwana wa mwannyoko, weewaddeyo omwana wo gwe wakera n'ozaala mbu agenda kutikula ogwo omugugu ogw'omuzimu ogusula gukutuga. Agukuggyako wiiki egyo oba omwezi ogwo ng'agukuddiza, nga guddamu gukutugumbula. Sitaani tasobola kwetika sitaani munne. Sitaani asobolwa Katonda yekka kuba ye yamutonda. Yayina amaanyi agatalina alina. Ogwo omuzimu ogukutuga gy'olaga ate era gye baagujja ogugusindikira. Kati toyinza kuŋŋamba nti sitaani ate awonya sitaani munne. Sitaani ayina kuvumulwa Katonda kubanga yamanya eri eddogo gye yali omuti gwe yakulogesa gye guli. Ye yabitonda eno ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Mulokole bikkulwa. Ekigambo kino kibikkulirwe. Tugenze mu zabbuli 29 olunyiriri lwa 11. Agambye atya? Agambye nti Mukama aliwa abantu b'amaanyi. Mukama emirembe gyaliwa abantu, Mukama omukisa gwaliwa abantu be gy'emirembe. Kati gw'oli eyo obonaabona n'ebisiraani bya sitaani nga Mukama ali eno agaba emirembe, agigaba awatali ssente. Mulokole naawe atali mulokole, duka ekibambulira. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Akulimbalimba wano naye mu nkomerero mugenda abo mu muliro. Mugenda babiri mu muliro. Mulokole mukwano gwange naawe atali mulokole. Ate bw'omanya nti wayatula, nyweza ky'olina, todda mabega. Todda mabega kubanga sitaani ajja kwokya, ajja kubonereza okusinga ne bwe yabadde akubonereza nanti oli obadde omwokya omuliro. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbaagala nnyo bamikwano. Basubscriber bange mwenna n'abatannaba kukikola mukinkolere. Mumpagire Nnamazzi waabwe Jessica, muwala wa Yesu Jessica waabwe Nakiryowa. Nyamaizi waabwe. Nze ndi munyolo nno Muganda ate nga sirumanyi nno olunyolo bulungi ekiri awo naye ng'ate ndi munyolo. Kuba jjajja wange yantuma erinnya eryo. Bwe nagendanga okumukyalira nga nnyaniriza ng'agamba abayirowa nyamaizi wanga izire, nyamaizi ayizire ayikire, omwana wange omwijjukulu. Sirumanyi nno seruma olulimi naye erinnya lyange eryo nno nali siryagala nga siryeyita. Naye bwe nawulira nga bagambye nti tewali aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu nga tazaaliddwa na mwoyo n'amazzi, ne ŋŋamba owaayi kanziremu erinnya lyange ndiyeyite, oba oliawo akakisa kalinkwata nga nnyikidde okweyita Nnamazzi. Mukama n'annyamba n'ebikolwa byange ne bibeera kiriya, ne bitereera ne nsobola oyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kubanga eriiso ly'omukulu awaddukala weewalaba yamanyi lwaki yantuuma Nnamazzi.
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Naye nga siryeyita siryagala. Naye bwe nasoma Bayibuli ne nkawulira ne ngamba erinnya lyange lye nnali neesambye kandyeddize nnyabula nnyo bwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Emirembe gwayina okugyewo. Emirembe giri mu muntu tegiri mu nsi Uganda. Kukaabya amaziga mwe mu Uganda emirembe temuli mu Uganda kino kiri ABCD. Ani akugambye nti emirembe giri mu nsi oba emirembe giri mu Uganda? Girimu gwe omuntu. Naawe omuntu okugifuna olina ginoonya eno ewa Katonda. Ewa sitaani gy'ogenda teri mirembe. Ettima erikuli mu mutima nange erindimu. Obujja ennugu ebyo Katonda tabikoleramu. Byejjeemu obeere serious mu kugenda deep ebuziba. Anti because naye eruma olulimi. Kaakati ebintu bya Mukama binyuma. Katonda yagenda okuwa emirembe. Agambye nze ntonde ebibala by'emimwa. Emirembe erye. Soma Isaaya 5:7. Lunyiriri lwakumeka lwa 19. Ate nno bw'oba ogimazeeyo waliwo wagambira nti mu babi tewali mirembe. Kati weezuule nange neezuule bwe mba mbadde mu bantu ababi. Nziruke maama ngende mu balungi mu batukuvu ba Yesu. Neeriira mubiri gwa Kristo. Nja mubiri gwa Kristo nenywa kajuisi ak'omusaayi gwa Yesu kankoze bulungi. Abanga olengera otya emyaka ntemera mu 3. Mwegi olaba otya abange kajuisi kanziza bujja. Yimba nange munnange kankoze figa. Kajuisi ka Yesu nze nzukuka n'ekiro nenkanywa. Yesu ye mmere y'omwoyo gwange, kyekyokulya kyange, omuwummuza wange. Akumata kumira mpeera mbagala nnyo wano ku YouTube yaffe. Nze naawe Yesu abikula ebyama. Abibikkulira nno bannabbi b'abalondemu. Kiri eri mu Amos 3:7. Ate tewali kigenda kutuukako. Tewali kabi kagenda kutuukako nga Mukama takategeddwa nga takaleese. Ate agenda okakuleetera abayina ensonga. Ayagala omutegeere. Nga Lazaalo Yesu bwe yamuleka n'amala okufa nga teyali mukwano gwe. Ne bamuyitanga mulwadde n'atagendayo n'ayisaawo akadde. N'alyoka agenda ng'amaze n'okufa n'okuwunya ng'awunya nno nga bamuziise. N'amuzuukiza. Yayagala erinnya lya Mukama liyimusibwe. Kitiibwa kya kitaawe kirabisibwe. Kati neeyo embeera etutuuseeko ffe bannayuganda. Mukama alina kyatwagaza. Akume atakumira mpeera. Amanya nsigadde Nakiryowa Jessica Namazzi muwala wa Yesu. Ndi mukyala eyeddira envuma. Ntegeeza ekika ekitukuvu eky'envuma. Nze sikyali bwakiri ekika ekinoonyezebwa emizimu. Ndi wa kika kitukuvu. Ndi mwana wa Katonda. Muzzukulu wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo. Okitegedde? Bwe bangamba otambula mu ng'Omuganda nze sikyatambula biri. Ndi wa zzadde lya Ibrahim, Isaaka ne Yakobo. Ndi muwala wa Katonda. Omulamu so so w'abafu. Aleluya! Abankuumira atakuumira mpeera Jessica waabwe ngenzi. Nzizeeyo okukakkalabya egyange.